obwa prostate akwata abaami mu kitundu ekyo ekyawansi prostate bakita prostate cancer wakwata ekifo kyakwata erinnya lye bamutuuma bwabeera wa lususu bamuyita skin bwabeera wa bbeere bamuyita breast bwabeera wa magwa nabaana era bamuyita wamagwa nabaana kale ono w'abaami bayita prostate capiso zolina okubeera ng'ofuna ezikuyambako mu nteekateeka okakanya obulumi omusajja akuze emyaka yabeera nga wekebeerakeberako banafaana ba BF Suma balina capiso ezo ezijja okuyambako osobola okuba enamba y'essimu eno 07049946 08 oba 0774456198 oba genda ku mutimbagano www.galonedi.com ojja kuba ng'omanya ebikira ku ebyo bibannaffe aba BF Suma abavuddeyo okulabika nti bayambako abaami mu kirwadde kino ekya prostate. MTN Momo Nyabo lagawo waaka enteekateeka y'ekyagenda mu maaso bannaffe aba MTN be bagenda mu maaso n'okubanga baddiza bannayuganda ababadde nabo abatambudde nabo ababawagidde ate nabo bagenda mu maaso n'okubanga bakuddiza bateekawo emmotoka 24 osobole okubanga naawe ovuga anaawangula ate ng'ensimbi weeziri nazo ez'okuwangulwa buli lunaku waliwo abantu abafunayoko akasente era kale ne bafunayoko akasabbuuni sukaali jjukira embeera gye tulimu obulamu si bulungi naye ate aba MTN bagamba nti tuli wamu naawe kakati okwegatta ku nteekateeka eyo ky'ogenda okukola emitwalo 2 egya Uganda gy'oba okwata oba okusingawo oteeke ku ssimu yo oluvannyuma lw'ebyo ojja kubanga omaze okuyingira olwakaano lw'abantu abagenda okubanga ate bafuuka bawanguzi namba eri M00 oba 10 egenda okukubira okutegeeza nti owangudde ebya MTN bya ddala kubanga era bulijjo mulaba abantu abawangudde amamotoka ekika kya Toyota Succeed nga bagenda mu maaso n'okubanga beebaza n'abafunye ebirabo eby'enjawulo omuli ne ssente so beegatteko olunaku olwaleero naawe ojja kubanga ate ofuuka omuwanguzi. MTN everywhere you go. Kale naye baako kyogamba olukuŋŋaana lw'ejjinja lwengedde banywanyi mu nteekateeka ezijjudde okusaba n'okutendereza Mukama Katonda ennaku tubulambaliza nga 16 kutegeeza ennaku zino zigenda kubeera 29 omwezi guno wali e Bugembe Stadium nga bwe kize kibeera naddala bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubadde Fort Portal naddala mu guno omwaka okubadde Mbarara ate kana akadde tugenda mu Eastern ate gye bujja bannabuddu ate mumulidde nga balimi omwana enzaalwa omusumba wa House of Prime Minister International yagambye nti ekigambo kiteekeddwa okubukala mu buddu naddala mu nteekateeka z'okutendereza Mukama Katonda recreation Mukama Katonda nga ye mubeezi Jjinja kasitaggwa bw'ati ate era mu mbeera y'emu ne Kolwa kasitaggwa bannabuddu mwakujaganya nate nga kimezezza okwenjala anti tujjayo. Omusajja mbuuza nti kansa w'omugwa nabaana bamuyita batya bayita cervical cancer ambuza mu ate ow'omukamwa bamuyita oral cancer. Yes, kifo kyakwata kye batuuma erinnya eryo n'obeera nga osobola okwewala mwana oba okuzeekuze genda bakebereko naddala owaffe yeewalika ab'ebyobulamu bayiiye eddagala bagememmwe kubanga bitabo biraga nti mmwe mu mulembe HPV era ekimu ku byo byateekebwawo okugezaako okutangira abaana ab'obuwala obutafuna kirwadde kino ab'ebyobulamu bagamba nti abaana ab'obuwala mugira mulindako mutuuse emyaka giri egy'obufumbo mulyoke mutandike ensonga ezo ekirwadde ekyo ekya cervical cancer ekyo kiva ku baami be bakituwa n'olyoka okifuna so byesonyiwe mukwano oleme kufiirwa bulamu obulwadde bwa kansa si bwe bulwadde bw'osobola okugamba nti njogerako bwogezi bwa tabbu nnyo ababulwaddeko ne bagenda ku Cancer Institute bingi nnyo bye boogera ng'ate biyungula amaziga so n'olwekyo gumiikiriza bakebera era n'okugema abaana emyaka 10 abatanatandika kwegadanga human papilloma kavirus kava ku basajja ate ne bakasiiga abaana bafaabo oba abawala kyagaana okutambula obulungi olw'okuba walimu ensonga ez'enjawulo balina stigma ez'enjawulo nekyatambula bulungi nteekateeka y'okugema naye waliwo kasobeza musawo mu ggwanga erya Brazil naye akawangamudde waliwo omukyala abadde agenda maaso kubanga azaala byatandika omukyala asirisa bamuyita anesthetist ye musawo nga ye akola sedation kuba kugaba ddagala eryo eriyamba kukakanya obulumi oba okusirisa omuntu California oba byonna ebyo tuyita California byonna oba empisa eyinza okubeera kyonna kye bakola mu process eno ey'okusirisa omuntu kati ono kye yakoze omukyala abadde bamulongoosaamu omwana ate ng'eno ali kumukabasanya all 6 omusawo mu ggwanga lya Brazil kitundu ekyaliyo
the general yabadde yekka mu kasenge anti kati bamuteze kamera kubanga kyalaze nti abadde ajja akikola bagenza okuzuula nga akikoze ku balwadde 6 naye nga ye akola process bwetyo asibawo bikati naye eri bano babeera bali gundi ndala ye nga ali side eno ng'agenda akola ebintu ebyekitumbavu kakati bamukutte era ne bamutwala mu kkomera kye bamukozeeko ye indefinite detention musajja mukulu wamute Jovan Quintela Bezera era ono bagenze n'okuzuula nga alina medical malpractice gyagenda n'akolako emyaka egyo egy'emabega bamugulako ne lawsuit nemugulako emisango egy'enjawulo waliwo omuntu yagenda bakola yajja nga alina ekirwale kirala swine flu yagenda okumukebera ate namuzulamu omusajja mukulu oyo musawo mutendeke emyaka egyo naye byakoze mukasenga abaddemu n'omulwadde nga bali mu procedure eyokukola C-section omukyala nga bamugjamu omwana bamwekengera ne bamutega kamera ogenda okuzuula nga abadde akikoze ku bakyala 5 mu procedure bwetyo eyokuba nti oba buli busenge bw'abasawo banditaddemu kamera nze nfunye okutya anti era kibeera kityobola eddembe ly'omulwadde to some extent privacy ebeera yeetaagisa kati jjukira nti kamera ebeera aba buli kimu oli abaali eri abeera alaba kati baziteekawo just kulaba ayingira n'afuluma ku mulyango naye wano ku mulwadde kituleetedde okutya abasawo ffe ng'abasanze nkiikiridde abasajja nedda ebyo bulijjo abasawo babikola lwakuba nti kakati ono wakikoledde nti ate ye oba yasusse sijja kugamba nti oba no they are complaints abantu bagamba naddala abakyala bagenda mu antinento oli akugamba galamira bwoti nti alaba mwana kati lwakuba nti olumu tugamba nti okukabasanya kikolwa naye ate abantu bangi nnyo oli akunyiganyiga n'akukwatirira kola biki people have complaints gyebiri naye kakati bw'otunuulira ono yakikoze mu ngeri ya kitujju nnyo omukyala gwe twogerako manyi omukyala gwe bagenda okugjamu omwana kiba kitegeeza nti biganya obulamu bwe buli mu matigga n'obw'omwana oba abakyala babajjanjabira abakyala abagenda okuzaala abakyala bazaalisa ate webali abakyala abamu si bonna abalungi mwebali naye abaami baba ne keya gabambi tofaayo wait I'll tell you to push naye omuka sindika oba okifuna ndowooza olaba difference keyo yenaffe tutiisa naye nga musajja mukulu ono nga bwe badde gamba nti waliwo omwami yalina procedure gye yakola obubi kitegeeza abadde aliko ekizibu ye nga ye bamugulako emisango yali alina kubanga omukyala yajja nga alina swine flu kaka mu procedure gye yagenda maaso kubanga akola yagamba nti omwami yalina urinary tract virologist gye bakolako nti yalina obuzibu mu bitundu byebyo ebyawansi kati nga mupiika ddagala ligenda maaso okujjanjaba kino ate nga yali kakati olengedde yeyo tubemerera abasawo negye bamututte ate abasibe badduse emisinde mukomera gye bamuleese ekyawongo mu kkomera ekyetere anti oli asiisiddwa kakati ate ggwe waliwo omuntu akola ekintu waliwo ekintu kyowulira nga kikulemu okutegeera omuntu ng'ali bulumi nolowooza nti oba oloota naye nga reality omuntu nga bamusirisiza tamanyi kigenda bakita grouping ebyo ebigundigundi ebyo ebyekiseeguseegu naye musajja mukulu musajja wa buvunanyizibwa akoledde obusawo ebbanga naye ate bagenze n'okumugira ebyafaayo bye nga bagamba nti oba oli awo yali tateekeddwa kubeera talina calling ya busawo ne bagenda maaso okubanga akola kati bagenzula nga abakyala 6 nabo bamucomplaininzeeko nti abakoze ebintu byebimu mu nteekateeka ya procedure eyokola C-section eno asibawo kateni bali ne bakola ebyabwe nadde eno by the way oyogedde ku calling era in fact tukiteeka n'emirimu ebyo n'osanga omukyala oba omusajja mukulu ng'era akabasanyiza kaana katubwe kati kaana kasomesa mu kilaasi ngamba ye ono busomesa bunonamu ki ono obuze kati obusawo yabunonamu ki in fact waliwo ebintu byolabanga tebiwomesa callings z'abantu kati nno nga tukyali ku oyo omulala bamuyita Gashon Fultens myaka 27 ono naye abadde abeera mu ggwanga eri Amerika naye nga si munnansi w'eggwanga eri Amerika mu ssaza lya Ohio abulabi yakoze bebi sawa naye atulimbye anyway tuwoyo owa Amerika tulabe ono naye Gashoni kye yakola yakabasanya omwana nga wa myaka 9
omwana n'afuna olubuto bagenda okuluzuula nga lwa weeks 6 n'ennaku 3. Kooti yasalawo gye buvuddeko nti olubuto kasita lusukka weeks 6 teruteekeddwa kubanga lugibwamu. Oli ne waba akabasanyiziddwa oba ne waba nga yeeyagalidde oba ki, byonna kooti yasalawo n'egamba nti olubuto kasita lusukka weeks 6 tewali muntu yenna akkirizibwa kukola ki kulugjamu. Kati embeera y'omwana ono ow'obuwala yeeraliikiriza abantu bangi era ereetedde bannansi b'eggwanga eri Amerika okubanga boogera ebikankana. Omwana ono yabadde alina okusala atwalibwe ku mulirwano basobole okubanga bamugyamu olubuto oluvannyuma lw'abasawo okuzuula nti ku myaka 9 gy'alina. Actually ndowooza yali ayingira emyaka 10 kuba wetwogerera kati bagamba nti wa myaka 10 n'ennaku nga ziizo 6. Kati yatwaliddwa ku mulirwano asobole okubanga agibwamu olubuto. Omukulembeze w'eggwanga eri Amerika Joe Biden avuddeyo n'agamba nti kooti okuwa ensala y'okugaana abantu okugyamu embuto nga zimaze okusukka weeks 6. Jjukira olwono lwadde luyiseeko n'ennaku 3. Agamba nti ekikolwa ekyo tekyali kya buntu. Bandisoose kutunuulira ensonga ezimu kati ng'eyoono omwana omuwala aliwo naye ng'ate mwana wattu babadde tebalina kyakukola nga tebasobola kumukkiriza kulugiramu awo wabula ku mulirwano gye yatwaliddwa. Kati musajja mukulu ono wetwogerera yakwatiddwa. Omulamuzi yaganye okumweyimirira newankubadde si munnansi w'eggwanga eri Amerika. Agamba nti agenda kumukolako ng'amateeka bwe galagira ate abalala basobole okuba nga balabirako bave ku mabujja emyaka 9 omwana aba akyali muto. Anyhow, katugende tulabe Muzeeyi Tamale manya ekidduka kyo mukadde kano bwe tunadda tugenda kulaba Daily Monitor ono ne ono bwino naye ensonga zawanise nnyingiko naye katusobola tukubaka buno gw'atambulira ku luguudo naawe alinnya ekidduka ekyenjawulo. Osanye okwebazibwa gwe kennyini atumbudde Soti TV enkya ya leero. Jjukira nti wiiki eyo gye tumaze emabega twakwata kuwa ebigere tukomawo naye ate ne tukugamba nti ffe Soti TV tuli flexible tukyusa era bwe tulabanga ekintu kikwetaagisa nga tukikugambirawo. Olwiiki eno tukulazeeko engeri gy'oyinza okuddaabiriza ekidduka kyo. Manya ekidduka kyo, envuuma, enneeyisa yaakyo. Bwe waba wabaddewo ekintu ky'owulira ekitali kya bulijjo manya. Kati sigamba nti buli avuga ekidduka makanika naye osobola okuyita makanikawo n'omugamba nti emmotoka eno mpulidde ng'ekola bweti, emmotoka eno mpulidde ng'ekola bweti. Kati nga tennaba kubanga ekuleetera akabenje injini okwesiba n'ekintu kyonna okubaawo gisumulule. Wano tukulaga engeri gye tukebera ku mmotoka eno. Si kubanga nti yalemeddwa oba yeesibye oba yakubye injini. No, tusumulula era mu bimu bye tusomesa abantu wano mu Country View kwe kulaga motor vehicle maintenance, motor vehicle mechanics osobole okubanga ddala otegeera ebintu. Lwaki emmotoka yeekola ekintu buli kaseera n'okubira omwami n'okubira omukyala n'okubira muganda wo mwannyoko n'okubira mukwano gwo n'okubira makanika eremedde eno. Senga owulira ekintu kyonna ekibadde mu mmotoka yo kikolerewo. Kati tukulaga engeri gy'oyinza okumaintaininga emmotoka yo n'okugiddaabiriza ebintu byonna ng'oggyeko ebyebweru bye twabayitiramu edda naye osobola okusumulula n'otuuka ekiseera n'osumulula emmotoka yo ebadde efuuwa omukka mungi nnyo ne weebuuza lwaki, ebadde nnyo amafuta mangi nnyo ne weebuuza lwaki, ebadde kwegamba etambula nga tegenda. N'olwekyo naddala mu nnaku zino twakugamba nti mu bidduka mulimu kye tuyita ekonome okusobola okukekkereza ssente eza maintenance ez'okukanika ez'okukola ki osobola ddala okumanya ekidduka kyo ekintu n'okibaka n'okikwatirawo nga tekinnaba. Kati wano tukulaga nti tulina engeri gye tukwata munda mu injini eyo nezze kanyomero kali ke tuyita boneti. Ne tumanya nti mu boneti wano awali omutima gw'emmotoka waliwo ebintu ebyetaaga okuddaabiriza emmotoka yaffe etambule bulungi. Bw'oyagalira okudduka sipiidi gy'oyagala ekkirizibwa ng'egenda, bw'oyagala ekekkereza amafuta mu butanywa nnyo ng'ekyo ekikola, bw'oyagala okuba nti no tefuumuula mukka bantu bonna bonna kubabika tekuleeta buzibu ng'ekyo kikola. N'olwekyo twagala omanye ekidduka kyo. Manya ekidduka kyo oteeka okuba nga ekidduka kyo kikuli ku mutima, kikuli ku bwongo ate era okimanyi bulungi nnyo senga waliwo ekintu ekikibaddeko ekiyinza okuvaako akabenje mu maaso eyo. Yes, bwatyo Muzeeyi Tamale bw'agenda mu maaso kubanga asomesa abantu
okwata otya ekidduka kyo motor vehicle maintenance motor vehicle mechanics oyinza otya gukenyini okukyekwatiramu abakyala basinga ndowooza okufeera mu nsonga z'ebidduka anti tutya nnyo ne bakaba kadu motoka eganye okustartinga nakuira mekanika naye nga kayinza okuba nga katono nnyo just shortage yazze mu wiring awo nga sobola okukyekolerako abamu baga egeremedde ku kkubo naye makanika kanzije asooka agiragiramu awo ngaamukuba zamukubyetukayinza obbanga katono kyagamba nti work nawe funa bu basics obutandikirwako oba osobola okwetandikira ekidduka kyo mu nteekateeka bwetyo message bwetyo osobola ogifuna ng'ogenze wali ennakulabye osobola okgenda ekitebe ku sita osobola okgenda ekasangati oba emubende nze etambala nja kumbuza ekibuzo era muyingi nomo kyekyekiraze piston ez'okusizinga nebanga eringanga gye bakolokosa obukolokosi so nga ate ebadde eri mu bloka mwenyini mu yingini naye ne bagijjayo nga yonena enganga ensizzaako oluwawu ekyo ndowooza mukulu tambala gye bujja maaso awo ejja kuba nate okitubuulira naddala mu nteekateeka za mechanics ezo nga bw'ozitandiseeko oluwawu aiso ya Faruku oli wadda nedda oluwawu ni mukulu wa bumpi ate ekyalo kino gye nakulira wamumanyi oluwawu kati mukulu omala wadde batamanyi luwawu nze nfuluma mpulira jjajja abyogera olwo bakozesa okusimula ebintu nga basiga langi olwedda bamuwa oluzungu kati waffe olw'ebikoola sebe busitema tusala wayi ne tufuna gwa Kenya nyebofedde nze ndi munnakyalo lwakokola emira mu kibuga kama yebale kuleeta n'oba naffe bawamala abayabulira ku state square ffe nga twava eri wala wano stable gwagamba wala wepankireyo mbatatulaba naye anyhow Daily Monitor mutwa mukulu guguno president agambye takkiriza mu alipota World Bank nti tunaba kutuuka mu middle income byetaaga bikolwa alipota ngebafuukidde akayinja mu ngato kiki GDPFS GDP kyaka buli omu reading from different scripts buli omu asoma ye World Bank esoma yaayo twalengedde abawobozi nga basoma yaabwe kyetaagisa okuba nti tunyonnyola nnyo tigyetuli nkatono nnyo kale abawobozi kale naye ate akiwakanyiza ye minister wa finance kyetagisa kyo omuntu okubanga atwese mu middle income bo bagamba nti olina okuba $8 okumala emyaka 3 GDP ey'abannayuganda buli munnayuganda bukadde 45 bwe twogerako nga buli munnayuganda alina $8 okumala emyaka 3 twatuuseeyo abamu batuukayo tula GDP bonna bannayuganda nti bw'okola n'ogenda n'okubisaamu waakiri nga ffennabo osobola okufuna $8 okumala emyaka 3 consecutively oba jajageza okubalaga nti tutandise okulinnya yagambye mwe mwetuli mutwekuumire okukola emyaka gino okusinziira ku covid tutandise engeri amawanga gye gapafominzeemu tutandise tutwala ekigere omuntu asobola okuba nga afuna obukadde obusatu President yagamba nti $100 omuntu asobola okuba nga azifuna per capita GDP agambye nti munnayuganda asobola okufuna obukadde 3.9 ze $100 ndowooza nga 46 omwaka buli munnayuganda wakiri GDP per capita munnayuganda kati ne bana abali mu 39% abo nabo bebaagala kati okuvaayo munnayuganda asobola okufuna $146 omwaka nga azitadde ku wali ku bbali obukadde 3.9 buli munnayuganda abufuna omwaka okumala emyaka 3 tusuubira kuzifuna oba okuzifuna kati tuzifuna alipooti egamba tuzifuna naye abakulembeze baffe ndowooza deliberately tebaagala kukkiriza nti wano mu Uganda mulimu omuntu nga n'omwezi guggwako nga takutte $20 nga gawamu nga gage ng'omwezi guggwako nga tazifunye kati tunuulira abantu baffe abali mu bitundu bino bye tugamba maama Nabbanja byagamba nti byetaaga obuyambi emirimu gye bakyasinza okukola kuba kukuŋŋaanya bucupa kukuŋŋaanya biveera kukuŋŋaanya bintuntu ebyo ebya plastic nti bwebigattagattamu byonna omwaka kiro ya plastic emu egula sente mmeka $3.9 gwe balabala ebiveera obucupa bwogera bwonna omwaka okuggwako omuntu abeera ayingiza obukadde $3.9 kiro y'ebicupa erabika ssaawa zinene eri ku nnusu nga 3 ku 5 bw'okubisaamu omwaka batowezezza oba weetaaga ebikutiya bimeka kibategeeza nti omuntu asobola okufuna $3.215 omwezi
wala bazifuna buli mwezi abiri nga tewali agina atotuwasa aka tuli kugundi eno anti omwaka obukadde buno kitegeeza nti omwezi tulina okusunsula nsonga kitegeeza nti omwezi buli muntu aba asobola okufuna emitwalo 3,200 emitwalo 3,2 n'ekitundu omwaka nakola obukadde 3 n'emitwalo 9 kyetwebuuza buli munnayuganda asobola okufuna emitwalo 3 n'omusobyo buli mwezi kati PDM egenda kuyambako n'ekyo ekyo kyongera okuvaayo mu bitundu bino 39 naye wamala mu gavumenti tulamu ofiisi ki okimanyi nti tulina omunene wano nga tetumanyi oba just ekintu munaatera kikwatamu tukyagala bwakazi kale twatuukayo president byagambye naffe tubaze wano bya president byegedde naffe netulebuuza nti buli muntu asobola okuzifuna kati gwali eyo wekubamu ekyo oba ozifuna oba tozifuna buli mwezi twongera okufanya wano gavumenti balingiza mu nteekateeka yaayo gyegenda okuba ng'eyitamu okulwanyisa enjala mu ggwanga lyattu Uganda emu ku nteekateeka eziri ku mwanjo kwe kukwata ensimbi ziweebwe bannaffe abali mu byobulimi gavumenti eteekateeka okugula ebyuma ebisobola okubayambako okwongera okukuza tekinologiya musobole okuba nga ate mwana wattu mulimi bibatawaanya byonna gavumenti ebimanyi ekisookera ddala embeera y'ekyeya mugenda kuweebwa ebyuma ebisobola okubayambako okufukirira ekibuzo kiba nti ate amazzi gaveewa kubanga ebitundu ebisinga era teri mazzi wano bakulaze engeri nate abatamanya ngamba gye balumbye mu kooti y'Emmengo ne batwala fayiro ez'enkizo niwe banga batandise naye nga mukkiriza nti ekyo kisoboka mu kooti kisoboka ate batebakikoze banaye kooti bagikuuma nga abakuuma edduuka lya gundi kisoboka siganya obubbi ate kino kyabadde luddawa ebintu byonna bisoboka naye bikoleddwawa banaye waliwo yafisi oba waliwo ekitongole kyebasobola okugamba nti gundi ono yayiseewo n'agira n'ogamba oba yayiseewo atya fayiro kyeni yibadde ezunza ababbi bano omutwe wacha wewe toka NUP egabye emmere bannaye mwe balaba NUP n'abalala abalina ensonga eno ey'enjala mugijeemu ebyobufuzi mugijeemu enzikiriza mugijeemu ekikula mugijeemu obusosoze bwonna bannaye mukwasizeeko bannaffe abalina enjala ngamba mmwe abalina obusobozi mubakwasizeeko naye waliwo amawulire agabadde gayitiŋŋana obuyambi obumu obwalabiseeko genda ekalamojja bwamaze dde okukwatibwamu bwe kiba kituufu si kirungi bannaye muno banupu bweyawadde oba waliyo obulala awo waliwo ebirala ebyabadde byasooka-sookayo eyo gavumenti yino egambye abasomesa abafuna diguli eza pass temugenda kusomesa baana ate lwaki bazibawa anti diguli class byoba okoze first class second class kati paasi bagijjewo pass anti oba oyise bagijjewo mbusomesa bamuteekeddala nti ofeirinze anti kati bagaye tebajja kusomesa kitegeeza terina makulu eringa kufuna yu kati kitegeeza omusomesa agenda okusomesa olina okwerwanako otafuna first class ofune second class kati bano abaafuna paasi balina okuddayo ne basoma ndowooza badde bagenda naye ndowooza enteekateeka eriwo tebajja kuddamu naye ndowooza ne mu sectors endala omuntu wakuleetera ebintu bye nga yafuna paasi nga yegwe ekyalo omuwa bisinziira ate kati nga basobola okuwa ataaso olaba olwakibayita competence based competence waliwo ebikirala nga oba wafuna paasi naye nga kiri prakitiko osobola okubajja omulawo osobola okuzimba osobola okubajja entebe ne bwebeera paasi naye nga ekintu okirese ne kibeera nga bwe kiri ndowooza mulimu ebizibu okuguledinga bw'oba ogenze nga abadiyayiti buli omu abeera amanyi naye okikoze otya kyankizo kikyotaddeko osobola okiteekawo n'okigattako omutindo naye wadde bino nga bangi abalina nezi first class bangi abalina tebasobola kukola nze sisobola kujajenga muntu nti lwakuba wafuna paasi no anti kati tetujajinga naye kati ekyo kyonnyonnyodde kirungi naye kati tutunulira omusomesa aleese empapula ze nga kyafunye tanaba kusomesaako yadde n'ebigezo yabikola yinza okuba mulwadde bambi
bannange bagambye nti pass degree egwawo ku gundi mu last semester mukola ebibuuzo nafuna results gundi course unit zinzo okutabuka ko musookawo first year second year ogenda ogattagatta balancing nebigira ogenda mulowa n'osookoddayo byagano okuva ku ntandikwa n'ofunamu obuzibu otuuse okufuna results oyina pass degree kakati nze gwoletedde ku meeza yange kiriyo kinyonyodde bulungi nti oli ayinza okubanga manyi okubajja omulawo amanyi okola kino na kino tosomesangako ku baana si weewaawo kati kakyakalala kenkizo okosobola okwongerako nengamba nze ngamba omuntu afeiriza totally nga afeirize yandiganiddwa gavumenti antikyagala okuleeta wano ate ogamba nti pass naye bagiteeke nti niyo ebeetegeeza nti ono yatuwa ku ssente yatuwagira ya customer abantu bagamba amazima basome ate kati wafeeri okufuna pass degree kitegeeza nti mukwano weebale mu university twakulaba wasasulanga ku ssente wayitayo kyekitegeeza mu bufunze mu university mulimu bagwa anti bebano betugamba university egamba azatuwa obukadde bwe bubiri buli mwezi azatuwa zino n'olwekyo twala certificate of recognition of payment neddala omuntu oba n'omulimu omuntu gw'aba agenza okukola kusomesa nedda kubusomesa nedda kiri kyannyonnyodde bw'oba ogenda kukola omulimu omulala kati okibanga kituuse bwe kityo ndowooza olabye obuzito bw'omusomesa kubanga mutandise n'omuteekako obukwakulizo ng'obwo kati akasente kaabwe wasikiru tetubagambe ko lwa ssente kaakati ono ne bagamba kooti eragidde musajja mukulu kooti yawa eya Nakawa West ono yali yavuganyako ku nteekateeka z'obubaka owa Nakawa West ne Joel Ssenyonyi bamugambye nti ssebo enteekateeka z'omusango apilizo ze wakola zaakugwa aba zaagaana okuyitamu leeta obukadde 7 obusasule mu nteekateeka ezaali zigenda mu maaso ezaali zikulembeddwamu okulaba oyagala okujjayo omubaka ebiralo ojja bisanga mu Delmont wa leero bw'oti ate bwe bitambudde. President Museveni alagidde ekyapa ky'ettaka lya Owino okubeera nga kisazibwamu. Agambye nti ettaka lino ly'abantu teteekeddwa okubeera nga liweebwa omuntu. Alagidde minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba okubeera nga basazaamu. Agambye ate wano President Museveni has ordered the cancellation of the land title of St. Mary Kudeme Market in Kampala in a July 4th letter to the Minister of Lands. Museveni argued that the market land is communal and cannot be claimed by individuals. Ekyapa kya muntu ky'abantu kibadde nga ky'abantu owino ojjukira lwe bali bagenda okumuzimba ekimu ku byalemesa buli muntu yali ayinamu kapoloti kati president yagambye ekyapa kakidde mu KCCA twogerera kati kyekyo Lukwago yagambye nti babawesezza ddyo bagenda bajjisaako kono nsanyuke mpola nawulidde bagamba mbu abakadde babagobye mu katale k'Owino bakalekere abavubuka neŋŋamba sikuyiikiriza mu yafiisi zonna mu mirimu gyonna gye tuyina mu ggwanga Owino yasingamu abakadde kiki eŋŋambye kyekyo kimala bumazi tokiddamu wano bakuleetedde ensonga lwaki Busoga University tegenda kuggulawo kati University eno yaggalwawo wano bagambye emyaka 5 egiyise naye nga entabwe yali eva kukuba nti mbu baali bayina abasomesa ng'omutindo gwabwe gwa kiboggwe ne bagamba basooke beetunulemu ku ensonga bazirongoose bakubulidde lwaki si bakutandika omwaka guno nate egenda ku page 10 olengere kagundi wano enteekateeka y'abannaffe abali mu mbeera embi obuwumbi obwa335 obwayisiddwa mu nteekateeka ey'okuyambako enjala mu Karamojja olengere Ssaabaminisita ndowooza yali ku kikuno oyagala nkubulire gendaba ekifaananyi kino kya Ssaabaminisita bakiyita kitangaazo agezaako kulaba abakaramojja abalina obuzibu naye ate balaba bali wano ye kiki ekiri eno kweno levu naye bali wano ate abamu balaba ndaba embirizi basoose kati amakulu gaakyo nti enteekateeka yandibanga naye nte zizo zaafadde wano buwanga bwe balaga wano actually ebuli awo anyhow tulabe ono bwina ate yawanise biki olwaleero mutwe omukulu baga nti ani yawadde Bobby ssente z'ettaka wazimba ekitebe bibino ebibiina ebisinga amaka amalungi lwaki NRM ekaddidde mupangisa na CPS olwamugalaji nga mmotoka mawo yafera aba DP ekibuuzo ekiri wano entiisa n'emiranga ebyaliwo nga Katonda asaanyawo ensi n'amataba babikuleetedde wano lwaki yawa abantu emyaka 120 okwenenya laba engeri Katonda gye yakuŋŋaanyamu ebisolo n'abireeta mu lyato nga bwe kyali mu biseera bya Nuuwa bwe bakikuleetedde wano
eno paati yakuna. Abagambye nti ebitiisa ku b'emmundu ababba buli kantu okutta n'okutematema emmotoka bazinze Uganda. Beebuuza bayeekera oba babbi balina drone, emmundu, amajambiya, ennyondo n'obubazzi. Abasimattuse drone baabano balojja. Abasiru abo tugenda kubakwata. Minisita Fiire ayisa aba security. Kituufu balina omusawo aluga n'awunza poliisi. Biri wano mu bwino waleero. Ukraine ekubye Russia wabi. Gaza nyonyi Putin gyafunye okusangula Ukraine mu maapu. Zino HIMARS ezisokoola abarasha mu andaki n'empuku. Wano bakuleetedde ku nsonga za New World Order ensi empya ensengeke. Bagambye nti ebipya ku kyuma ekisumulula bamalayika be baasiba enjegere biri wano. Ebivuddeyo nno bitiisa. Balagudde akavuyo k'enjala kagenda kubeera kayitirivu nnyo. Biri muneeno mu lupapula olwa Onobwino afulumya ekya ya leero. Wala bagambye nti nate adomera babbe abakolera mu byambalo kya Kano mu magye ga UPDF ne bagamba nti bwena akoze okunoonyereza ku babbe abatigomya mukono n'emirirwano engeri nate ey'enjawulo n'azuula nti abamu batambulira mu mmotoka ekika kya drone gye basibako ennamba emmyufu ngeza gavumenti. Akawunga kafuuse ensonga mu kalulu ke Kenya babireese wano engeri Wasajja gye yaferamu omulamuzi bamugemereire ku nsonga z'ettaka ly'emutungo ojja bisangamu 7 bafu. Ukraine ekubye Russia awabi. Egaza bagamba nti ennyonyi Putin gye yafunye okusangula Ukraine ku maapu baginnyonnyodde. America ejeeyo HIMARS ezisokoola aba Russia mu ddakiika emu wansi mu mpuku. Kale katwegatte ku munaffe Robert Mutebi tulabe ate wali wonna wakedde watya enkyaleero mu ntambula y'ebidduka tulabe wali watya kubanga ebitundu ebimu birina obuzibu bwabyo naye katulabe wakedde leero wo entambula eryetya. Munaffe Robert Mutebi genda maaso tubuulire wakedde watya ataawo leero. Mbalamusizza mwenna abagenda maaso n'okuweereza ku programu Omusunsuzi ne bannayuganda eyo yonna gye muli abagenda maaso n'otulaba enkya ya leero. Olunaku olwo nabasuubiza nti nja kubanga ate tubeerako analysis gye tukola mu ntambula y'ebidduka naye neebutya bannayuganda naddala abatamivu oba badigize gye bakolamu effujjo. Olunaku lw'enkya Fedi Nabwire nkusuubiza nja kuyimbirayo akayimba we naakolera nze nkategese ojja kawulira. Naye olunaku olwaleero ndi wano mu bitundu eby'embuya. Mu bitundu eby'embuya ku ntandikwa ya wiiki eno nayo wabaddeyo ensasagge ate nga nayo yakoleddwa abavubuka oba abadigize abanywa omwenge ne balowooza nti ensi yaabwe. Ono yagenze maaso n'okukola akabenje. Mugenda kubanga mukalaba naye nga we tuli wano poliisi yatufunidde footage oyo we tuli wano ebintu byo byakomekerezeddwa oba embeera y'effujjo lye wano we tuli we yakomekerezeddwa nga mulaba. Oyo yatamidde n'atamiruka n'akola akabenje ne bamukuba bampazi zonna ne bazijjako emabega naye olw'okubanga yatomeddwa ba boda boda n'asalawo akole revenge oba yesasuze buli wa boda boda gwe yabadde asanga ku luguudo luno okuviira ddala eri ekinnawataka paka wano wetuli tutubadde tetusobola ku drivinga gundi eyo yonna kubanga etwala obudde bungi ne tusalawo tukolere ku sport ate ono omudigize we yasembedde nga we wano wetuli. Bw'onaaba otunuulira akatambi ako ke bagenda okubanga batuzanyira oba ke batandise otuzanyira ojja kulaba embeera bwe yabadde wano wetuli. Incidents ezasookse oba akavuyo akasoose kabadde eri kinnawataka gye bamutomeredde. Kati bwe bamutomedde n'atandika okola effujjo ng'ali mu luguudo ng'agenda avuga naye ng'ekiruyi yakitadde ku ba boda boda. Bwe yavuze n'asanga owa boda boda omu nga munaabamulaba yabadde ayolekera wano we tuli ng'ava kinnawataka jeena embuya. Owa boda nga naye yabadde ava opposite side n'asanga owa boda boda naye ng'agenda opposite side. Oyo n'agamba nti mwe muntomedde nadda ku sayidi ye n'amukuba era mulaba akatambi ako yamukubye n'amukasuka gye yamukubidde mabega kokko waliwo koka distance katono we yamukubidde. Bwe yamumaze n'agamba nti alina kaakati okumaliriza buli wa boda boda bakira gwasanga mu luguudo. Olw'okubanga ebifo ebimu tebyabaddemu kamera yagenze agenda atomera n'ababadde ku stage nga munaalaba mujja kulaba omukazi ali mu kimyufu oyo nga yeesansabaga abo yabalumbye abo bo n'abajjawo. Motoka yagivuze nga kumpi buli wasanga owa boda boda akola bukozi fujjo ng'agenda atta n'okulumya.
emmotoka yamuwabyeko netandika okusooba okumulemerera ng'eri sayidi wali era wakati mu kumulemerera wano we yatandikidde okuzunga. Mulaba abantu nga bagenda beesiga mu katambi ako aketugenda maaso n'okubalaga abantu bwe beeseze ennyo bwe yatuuse wano we tuli ssaawa zino nga mugenda maaso n'okulaba wano ate embeera we yamutabukiridde okukakkana ng'emmotoka agikubye mu kintu kino wano we yagiwummuza bw'otunuulira akatambi wano we yagiwummuza era wano bamuggyeewo nga maneya ne emye wano we tuli ssaawa zino kumwe abagenda maaso n'okutulaba wano we yakomekereza naye tukitegeddeko nti yalumizza abasoba mu 2 okusingira ddala nga babodaboda ate nga abantu okusinzira ku batuuze wano batugamba abantu kumpi nga 6 be yagenze maaso n'okubatta naye nga abatta mu kwagala okukola revenge oba mu kwagala okwesasuza abantu yagenze maaso n'okulabika nti abamaliriza ku luguudo luno naye nga bwe nkutegeezezza nti bino byonna byabadde ku luguudo lumu kuva kinnawattaka kwolekera paka wano we tuli kubanga wano we tuli Kinyana Mpindi n'ekitebe ekya SIU ekikola ku misango egyo egya Nnagomola. Wano we tuli waliwo kamera era bwe mulaba kamera eri ye yagenze maaso n'okukwata ebintu nga byabadde kamera eri wano okuliraana SIU ekitebe ekyo ekya SIU era nga wano we yagenze maaso kamera eyo yamukutte ng'agenda maaso n'okulabika nti asattiza ababadde wano era awo we mulaba takisi zisimbye naawo abantu we batuuse awo olaba nti abantu ababaddewo bo obwedda badduka buddusi nga bategedde nti waliyo agenda maaso n'okukola ensasagge era bwe yabadde ayagala okutomera be yabadde ayagala okutomerera wano motoka n'emuwabako yasoose kwagala kugwa mu kinnya ekyo ekisooka okukakkana nga agiwummuzza wano embeera wagirabye nga bwe yabadde sembirako wano bannayuganda baagala okubabuulirako ku firimu nga mwe bwe mwagirabye kubanga oli yabadde mudigize ey'ekyayi nga bamutomedde nayagala okumalawo kumpi yabadde ku luguudo n'okusingira ddala abavuga bodaboda oli otya gyendisaba wasuza otasaba ndi bulungi nnyo kati nganze nga bwe njagala eddembe ly'abantu n'obwe njagala ensi yange nange nali nga nsala ku makya nnyo sawa za ku makya sawa ng'emu awo n'obudakiika bwe buti kati nindaba motoka ng'evudde kunya ejja ng'eyingira kunya ng'ova kunya kusatu awo ku mayiro nnya kunya bagiyita kunya gundi kunya wali ng'ova mutungo kunya then bwe yatuuka kusatu neetomera abantu basatu yatomerako abantu 2 ng'ogenda ku kero awo ku mafuta kati neekirya mu katoogo kwe kutuuka wano neetomera abantu 2 nebawera abantu 5 kati naye negenda ng'esalinkiriza naye abantu nga bajerabye buli omu n'ava mu kubo kuba lwa lunaku lwa Idi nga buli omu agenda kukola kucakala naye ng'essawa za kumakya abantu nga tebanafuuka bangi mu kubo kati awo kwe kukwata ekubo n'asanga ng'ekubo tirimu n'abantu bangi kyekyamuyamba kati kwe kutuuka wano ku roundabout y'omu katoogo n'asala n'agiwagula n'asala n'atuuka ku kamera za wano waliwo ekinnya ekisooka kwe kujunziko mu kinnya kyokubiri naye kati bye byakola ki bye byabeerawo olwongwa mmwe abalabye ensasagge nga bwe yali nga muwulira mutya muli mutya nga ffena tudduka nga buli omu akwata lwakwata kuba eri yali nga bwolaba olutalo olwa Al-Shabaab kubanga motoka yaleeta busenyo motoka ya Alpha motoka mpya UBJ naye nga olaba omuntu agivuga ddala naye nga tayetegeera nga yayicaye n'okweca wakati gwasigadde mu kuba olowooza oba osobola kweca yagiwumuzzaawo n'egirasi ziizo wali wansi kale byebyo byabadde wano ffe twayabamu oyamye nti mu programu Omusunsuzi wonna we kibadde tuba tujja kutuukawo wonna we kiri tuba tujja kutuukawo atubalage kuba abantu badde beebuuza ebibuuzo bingi byabadde luddawa byabadde mu Uganda byabadde ki no poliisi yatuwadde obutambi obwo ate ne tugamba nti ffe tujja kudda ate ku ground tubalage ekituufu ensasagge eyo we yabadde nga omudigize avudde mu mbeera ayagala okutta buli wa booda gwasanga mu luguudo Fedi Nabwire Muhammad wamala wamu ne Faruk Sesazi ebyo bye mulabaawo byabadde wano we tuli ssaawa zino wano we yakomekerereza ate mission ye eyokulayika nti abamalawo olw'obusungu obungi bwe yafunye emotoka mugiraba emabega nga yonna egenze maaso n'okusensebuka naye nga ye agamba nti nedda nange kankibakole embeera yeeyo simanyi lwaki Abannayuganda beekyaye nnyo simanyi lwaki obusungu bungi obukambwe bungi n'ebyekosa ku ebyo naye
ebyo bwe bitu byabadde Fedi nabwire nkusuubiza olunaku olw'enkya akayimba ngenda kakuyimbira Friday ninawe ngenda okukolera ojja kubanga okawulira kalinde bulinzi kambadiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza tweyanziza ssebo okubanga otunyumizizza briefly ku nsajja eyabadde wano naye nga byebyo mugende maaso n'okuweereza nga tujja kuddingana ku ssaawa 5 Tanzania munafu Robert Mutebi abantu tuwadde embeera nga bwe yekeddaawo naye abantu ndowooza obusungu bungi embeera n'emenge mingi waragi mungi n'enjaga nnyingi abantu gye bakozesa akadde kano stress bwe beekuliko oba embeera crisis ng'ekkubya ate ndowooza okukozesa ebyo biyinza obutayamba nnyo mu nteekateeka eyo naye ndowooza twesabire bwesabizi ebino bijja kuggwa byakaseera buseera embeera ejja kudda wetereere naye omusajja akozesa obusungu bungi nnyo oboda yaddamu kuze eki naye ndowooza waliwo obutakkaanya wakati wa bodaboda abo balina kooti mbagirawo eyaabwe ne bamaika oba n'abatakisi nabo oluusi buli omu bw'asanga munne in fact bw'otunuulira bane omusajja kuba omusajja boda bw'otunuulira mukama bw'otunuulira omusajja oyo yali akyatta omukyalo oyo bamuyita testimony Katonda yayamba nti bwe yagwa bw'atya akataka ng'amaze okutta bali singa emmoloka tiyagwa mu kiwonko yakulagira ddala nti yali akyagenda mu maaso n'okulaga ekirwishe eri ku baboda era mukama wakati bw'avaawo nga bw'omulaba atambula bw'ati yagenda n'agwa mu kikko ng'agudde akataka kiba kitegeeza nti singa tiyagwa mu nsasagge y'okuba nti bw'omulaba awo yali akyatambula yali anonyeewa boda era mulala n'alyoka agikuba mu gundi yali akyakkirira ndowooza bagamba nti bagenda kebera babodaboda emitwe n'ab'emmoloka nabo babakebere bwebanga balina kirubira kyakutereeza byantambula kubanga omuvubuka ng'oyo eyali ayina emmotoka ng'agenda atemera babodaboda weebuuze omuntu omu yakutomedde mukulu guni katugireyo taata kazibu nnyo naye embeera si nyangu nnyo mu nteekateeka y'okutambika n'okulambika entambula y'ebidduka n'ebidduka byennyini waliwo enteekateeka y'okukebera abantu abo ndowooza simanyi bwe babaga ba pamiti ezo basooka okukebera nga twalengedde munnaffe oli mu kalulu naye basooka babakebera giri emitwalo 6 pozi bakebera baboda already abali ku nguudo bakebera naye nze nteebereza omwami ono abadde ayogera ne Mutebi agambye nti omusajja yava kusaidiza okunyeno bw'abanga agamba bw'atyo nteebereza nti omusajja oyo ateeka okuba nga yali atamidde kunyaawo waliwo akatundu abadigidirawo basente nnyo naye ng'ogyeko okuba nti basente be bano basigambwako kati wanaakonkulage yes kati bw'ebanga ensasagge yatandiikira eyo najja nga atambula kubanga area eyo wakati awo ndowooza bayitawo kinnawattaka awo mu kagundi ako bayitawo kinnawattaka kati ateekwa okuba nga yavaawo wano ng'akubiddwa kuba bali kumpi n'ekifo ekyo kati ndowooza bw'abanga kituufu yakoonebwa nga bwe bagamba ateekwa okuba nga liri eri eryanyi lye bakozesa bankola batya bati ate ng'olwedde yakoze ki yakyajinze ekifo kiri kikola ku makya na kiro tekiwummula babeerawo barelaxinga bakiringa bemuyita ba big boys kati kirabika ateekwa okuba nga yali atamidde okutuuka okukola ekikolwa ng'ekyo akyandoza sikkiririza wa bodaboda kukola fujjo tugaane ekizo bagana ba bodaboda balina effujjo lyabwe libakola ku naddala kumolokeza amayika ate bikisanga mukyala yagivuga kiyitire bamulabanga obuwole atena kyasobola kubanga akola nawe tira ku moloka y'omusajja nadoka gikalabula bwati nagiyisaako ejjembe nagikalabula bwati wabawo okujjula nga omuvuzi oba ng'omuntu omulala naye okwerekereza ndowooza kikisinga obukulu mu mbeera eyo naddala nga kiba kikutuuseeko kuba nkirizo bagaana wamala obulamu bw'abantu mukaga balambirira newe nnyini yali avuga newe neweemalawo neweesaanyaawo oba oliawo n'ekigendererwa kyo kiba kibuze so ndowooza okwegumiikiriza naddala nga tuli ku luguudo kikisinga obukulu kubanga buli omu ategeera mu ntegeera ye buli omu amanyi yasinga okutegeera buli omu yamanye nti yalaba ekkubo gwe toliraba so n'olwekyo ndowooza abavuzi b'ebidduka okwekkakkanya n'okwerekereza kikisinga obukulu kubanga olaba wa bodaboda neeta ku moloka y'omusajja ng'emmoloka ettaala obutaala ligula piki ze nga 3 naye nakulaga nti kwagenda okugiisa bw'ati agikalabule olugira ng'ateekako emisinde ate bw'amala okuteekako emisinde agenda akola abanga emmoloka ya poli wiwiwi akulagidde nakyo ekyakoze asanyuse naye ate nga omuntu gwakoseza bambi amulesese bulungi kubanga omusajja yali ayina ekiniga nti buli wa boda yamukoze ekintu buli wa boda yamulabanga yakoze ekintu ekyo nayagala gye ebya firimu kubanga ebyo tutera kubira mu firimu bye bagenda bakola efugundi ebyokwagala okulivenjinga
tubira mu firimu naye olwaleero biri mu ffe obusungu enjaga ate emwaka teza kubanga terevugibwa mukadde yali muvubuka abavubuka enjaga eyitiridde naye ekendeezebwe tuyinza gatika njaga ogatisa ebiyiika otaddeko ebinyooka kuluuzi omutwe gwo guzitowa kyenkana enjaga ebiyiika ebinyooka n'ebinyogoga kale tetujja kusukawo leero twagala okubaagaliza akaseera akalungi naye nga tubeere bavunanyizibwa abavuga ebidduka n'abatambulira ku nguudo okwewala ebikolwa ng'ebyo tujja kusinkanaako olw'enki ssaawa zizimu eka tugende munnyo ku makyafu naawo mubeere bulungi.